abawala abanyarwanda bangambye abawala abanyarwanda bagala kunkola shege chumi yafundi n'abadde chumi ate kojja w'abaana ng'oli luno onyirira okufa leka ndulira sooka olabe kati twatandise byamagundi satulida wuliriza tulida abaana baguze engoye empya bajja ku bbaala ebbaala ligenda tululida mu kinene Bruno ke tulabe teeka tululida mu kinene tulabe tululida kubanga okuna ssente nga tetwamanyi bazu I have a very lovely mama. Tell me, Ajati Namyalo is allowed. Don't shock me. Don't shock me. Why don't you get shocked? Why are you shocked? Is Ajati Namyalo is in the building like for real? Bruno, soko sabete ba ulira byonna ulira. Mama, is Ajati ilipazo soko sabe mama sente za table va kwebyo nayo tugula wewe. Mami omutima gwali natwe gwawukana na gwa Bruno ke. Ate mami lwe nasemba yoku mami Namyalo omutima gwali natwe gwawukana na Bruno ke. Bonna batambulira ku koweri muri akuyamba abantu. Bruno ke ya mama Namyalo. Baba kuba Namyalo. Munsi muno nandivudde nga sinade ne poloti. Ajati bwabanga asimye mu kusima kwe. Ajati mama tukwaniriza gula tebo tugulewo mukolo lunaku wataje meza ya ONC ejja kubeera Office of National Chairman ejja kubeera ajati bannanga ajati va mu kateni va mu kamolise mama w'eggwanga kakati twogere bigambo ki ali mu mudu ki bannange senga wabana ali mu mudu ki mulwadde naye alikiriya ndi mu kisibo ky'abasajja ate ali mu kisibo ky'abasajja we Bruno ke mwenzi nnyo temunfaananyisa ne bannange mama ate kati mami abasajja basiiba Bruno soko sabe tebo ebyobwezi bigumire ani yakugamba oyende Bruno saba mami tebo nzampita muyaye tagenda jimpa njagala ye mami yenyini mami ajja blessing business yaffe kubanga ye bwabera ku kintu tekisobolako buli walinya Ajati Namyalo ebintu bibera successful nange njagala teko kubaala lyange ne restaurant yaffe alinyeko buli nyaawo bandi emuyimbiremu naye atuyimbiremu akayimba kamukuba Ajati Namyalo alina akaloboozi kalinga ka Celine Dion ayina akayimba k'oluzungu kayimba temberera obwenzi osigaze omukisa wanjaja shobera kutabaana abula bale Ajati ansibiyeko obwenzi balenzi kusazamu nino kasi wanga ali kula ivena awulira Ajati ngayogera ebigambo ebyo naye ali mu mudu anavaamu jakutabula amakaji Ajati lekerawo ekigambo ekyo abantu jakutabula amakaga nga Ajati omukazi ali kula iva alaba alabe kwa Ajati Namyalo n'omukazi osinga kwetaaga ani naawe Ajati bamuwa ekitiibwa ekyo ekigambo kyayogedde omukazi agamba olaba Ajati agambye oli Bruno Ajati yasinga okusaaga Bruno Ajati agambye gamba liri paza akuwe kumuomya kasita ekojja wawa Ajati baddaye Ajati sirina muomya just nyina kagundi liri pazo abaana amusongola mbo ina puturu nyina kamusongola bangambye ekiri mu tawuni abaana bali mu kugula ngoye bazimalawo bajja kuzifuula abaana b'obuwala bananyi badde njagala mwambala obugoye bwammwe bwemugenda okwambala enkya muweereze request tulabe ku mwezi mugenda okwambala enkya munyumye mutya mukoze mutya pulogulaamu ya enkya liri pazo bannange olemwa olyawo tululida tulage ku Ajati bannange ngenda kufiira kola yivendo olwaleero waliwo abuzambu Shakibu ali Kenya bannange Shakibu naye atutumidde ali Kenya abatumidde nnyo abaagala
ali mu kikonde ne noli omuna Kenya yani Aroboy kojja w'abaana nage nabadde neewunyiza ne ngamba leero ng'oli walungi nnyo togamba nabadde kikale lwakuba mbadde saagadde kigamba mu kusooka nga ndaba view oli wasusse obulungi nentyamu ne ngamba kyazze kitya leero okubanga view eri bwetyo kumbe toli waka sebo ndi waka wano waka Ali wa corrupt official. wa lili paso wanji kakati sobuli tata Faridi toterera kati agenze situla muwala we buli wabeere wakati tata Faridi toterera ka bali abakuze engoye leero muwandike wansawo Soko osirike Bruno soko osirike gana agajja gazitowa. Bruno ekyatutuuka ssaawa mmeka Familia mujigulawo ssaawa 8 naye zoosiima okujja mukama wange tuliida ne maama waffe emmeeza eyaffe eri reserved already kati maama asiimi kati ayagala tumukubirayo kayimba kibanna ayagala omukubira akayimba ka paza kayimba jaja kasaba kayimba abaana beetale baana ekalo kaja tinamyalo baana yaje tatawa naja ti ayagala nnyo ekisobodo agambye ayagala obuyimba bubiri akasooka kaliri paza olulagala ako kubiri nkoyo kulowoozaako ajati katumuwa kayimba kakweba ne ajati namyalo ajati namyalo ngo wandiseko omutima ajati namyalo mu comment section ajati namyalo tekako omutima ajati namyalo buli omu mu comment section wandika ajati namyalo tekako omutima ajati namyalo tekako omutima tekako omutima ajati namyalo tekako omutima ajati namyalo Bruno wanayambye abantu ajati akikoze kuwa mutima kwa Bruno ajati namyalo ajati ayambye abantu wandika ajati namyalo ili pazo wetu kiko kuzina ulira akayimba ajati kasa bwati webali omukazi ow'ekitiibwa njagalira ddala engoye ezo senga w'abaana olw'enkya lw'obojjiramu nze bw'ojjiramu olwo olugoye ngenda kutuula w'oli Okakasa. nkubuulidde bw'ojja bw'oti olunaku lw'ekya nze siva ku mmeeza yo Ate akakaaya. tekako nakakaya teekako tugenda kubeera ku mmeeza yaffe bajja kuteekako byakunywa bya kiyisiraamu ate tululidde ekyanjagala oyambala mama waffe ow'emasaka bamuyitaani erinnya lye nakatwa Sabirina kaakati osazeewo senga w'abaana ayambalire ddala nga nakatwa Sabirina ayambalire ddala nga nakatwa Sabirina tukooya abaana ab'obuwala okwambala senga w'abaana ennyambala gy'ayambala abaana ab'obuwala gye balina okwambala Okitegedde ekintu ekyo kujja wa. Yes. Uganda tapping asubiri kubanga ulira paso abaana b'obuwala bangambye nti basanyufu nnyo lw'ekintu kye baalabe ku intaneti baala nenga abaana b'obuwala tebannasanyuka ye kojja w'abaana omukola enkya agula baati asooka agutumenyere kati nze pazo nakugamba ekigambo kimu ebintu ebirimu baganda bange asookera ddala pazo owokubiri bulunoke ne bwe mba ndiwa nze bayida wenze njagala lw'enkya omukolo ogulimu emmeeza engeri gye mugiguze ebeerewo muganda wange singa bibadde by'abanene abasirusiru abalala mbadde neekubira ssimu naye birimu bulunoke pazo mwe muli babulaaza man bibali nnyo tulida kujja mumpeere ku bugalo bulunoke emmeeza ya miliyoni 2 satulida weebale kubeera kyali wange ate weebale kunjagala muganda wange weebalire ddala olunaku lw'enkya lwe lugenda okumpuruvinga abantu abanjagala kubanga abantu balina kunjagaliza bizinesi gye bajagaliza okitegeera so we have to support each other ya mitwalo aga abakyayagala tebo tata Faridi igwe ne bwotagula tebo nedda njagala bulunoke saagala mbeere omukwano ogutagattako omanyi enkola yaffe ekinywi kyaffe neeba tululiida tulina enkola yaffe etali nnyo
tetwagala nnyo kubeera mikwano nga tetugattako kyokulaba ng'ajja tinnamyalo olutulabye aguliddewo table ebbanga lyembadde naawe Bruno ndaba nga sina kyennyeza kuwa oyambye abantu waliwo muganda wange sista ulira puzzle waliwo sista wange akwagala ennyo bamuyita Namukwaya yagambye ku lwa puzzle ate nga mwenna muli ba mukwano aguze table ataddeko akakadde kamu bwe kibanga Bruno kamwanyina zaakuwadde akakadde Kigundu nange nkuwadde akakadde Bruno Mama Faridi kankwatira akakadde ku ssente ze ez'ekibiina nkakuteereko wadde akakadde fete tuli mikwano gitagattako tuwulidde aguze emmeeza wadde akakadde tulabe bwe naafa Mama Faridi mpe essimu nkuwadde akakadde mba muntu ki mba mumba kugattako ki ku myaka gye tuliko ndi mukwana akuwa emboozi sisigenda kubeerawo ng'akuwa emboozi genda kuvuga naye kanjogerere mu audio takoba tuuka neno demo wereze gundi kati yabayo gwe opadde akakadde Tata Faridi nga teri akukasa kakuwa akakadde tulabe kyenvaako Tata Faridi opadde akakadde nga teri akukafu bwekuwa miliyoni nvaako ki Mama Faridi anammanja zibadde za kibiina yakikubye ejjo nabeera mukwano gwo Tata Faridi nga sobola nakuvaamu emiliyoni Kigundu some ennamba 07 abagenda kusumbu wasome 0 ennamba eriki bakwano bange bagambye emitwalo 5 gye watunze table ennamba eriki kanjisomera ndo Tata Faridi ennamba eri kanji kusomera Tata Faridi eri agala kubeeramu 0758 0758 98 98 12 12 95 litamanyaga Kigundu Bruno Kulindi Kigundu Bruno 95 nkutte ngeze wano ku family Kigundu saagala kubeera muntu akuze emyaka nga toyina nakyo oyinza kunganyulwamu mba muntu ki ebyo nze sijja kubitambulirako erese Kigundu Kigundu Bruno sibwe kiri kebera ku simu yaawo sijja kuddamu atoliakase ekyo kikoze nkyeyambudde saagala nnyo kwekubira kadingidi era ssebo njagala nkonfaminge wano nga teryakase ate ekyo nkikoze kulirira tulabe kale bwenfa ngenda okuba ekibusuli kifiireko katutandike banange munebalize ku Tata Faridi buli omu mu comment section webaze Tata Faridi omugambe kongula webale kubeera true friend not fake friend yanduliza olulagala mwenna mujje munyandulizeeko Tata Faridi olulagala nawe olwaleero tulukuwe ebbalayo tugikulaakulanye n'abantu abakwagala mikwano gyabo emyoyo emirungi ffenna tetugenda kutegeka bivulu nga kazibwe kapo abantu bakuwe kye bakuwa okirye oyambye abantu omutima abantu bakuwe obwedda nkayana n'abantu mu nsi okutulinda nga tufe batuwe kye batuwa muntu mumuwenga mulamu ffenna tetuli bamalayika tusobya naye bwe mba nkyali mulamu bwe mubanga musiima byenkola mumpeke mumpankalye nemegenda nga mbakukulumira oyambye abantu bakuwe bwe muba mulina mumuwe bameka wano abayamba balina obusobozi Bruno kerwakije abantu bange wae baleka bagenda kungulawo kati kunzisa busimu mukwano bakuwabe nsome ennamba Kigundu emikwano gyaffe bakuwe Kigundu ne bwe ziba miliyoni 2 abantu bazikuwe era ndaba ogenda ziwa banaku basiibawo ku bbaala tebakyava mukyala akedde okujja n'abaana
Era ndabagozi bawa atwala kilo ya kawunga 5 atwala kilo y'omukyere bakuweche bakuwokiriye kubanga era bona abategeka mu ekivulu ku Freedom City bakulitiiki enkeera bagenda kikuba tewafunye bantu bakuweche bakuwa ku live ogenda osanyuke bwe wategeka ekivulu bakwogerera mafuukule nga n'emikwano gyo gyalimu tegeera Ebu wategeka ekivulu n'emikwano gyo gyalimu abagala okugula tebo wandika mu comment section ndio ogule tebo kubanga tosabiriza osabye bakugule bakuwagire bakuwagire bakuweche bakuwa kigundu teka wenamba kigundu ab'emikwano ab'emyoyo emirungi bakuwa kusoma waiwa atadeke emitwalo ebiri kitundu Irene atadeke emitwalo ebiri oba milioni 10 bazikuwa oba ekyokyusa motoka okyuse byansi byakuleka Irene atadeko 25,000 bakuwe mbadde manyi mulimu kusaaga nedda bakuwe kigundu abantu bagenda kuwa kigundu okoze omulimo gw'amaanyi okuyamba abantu lwaki abantu tebakuwa kye bakuwa n'okirya namyala aguze emmeeza do not disturb niyo ejja kugira kati basome message tofaayo Irene neyanziza atadeko ebiri ekitundu enamba eretamanya ga kigundu Bruno Collins abagala okugula tebo wakigaddewo tebo nga 14 bagule abagala okugula tebo kyekyo enamba eretamanya ga kigundu Bruno Collins bakuwe baza abana tubalete batugulire engoye ze baguze n'abagula tebo abagula tebo nedda soko gamba abantu bagulire tebo bana abaana bajja kujja bagulire tebo abayimbi obalangidde ebivulu abantu abakyusiriza obulamu ne bakola amaduuka ne bakola ebyuma ne bakola kigundu oyambye abantu abane bamuyita Moses Katerega yebale emitwalo ebiri thank you Moses Katerega yebale bakwongere kigundu Brian Self katadeko nusu 5 Brian banaireki nazo zitwale zonna tugende nazo osanga zabadalina kigundu ensi yatabuka yes hawa atadeke 15 hawa yebale yawa baida abadayoganda 10 mwenera we mutera ko 10 muba era mu kubanga tusabye olina kyotandiseewo naawe okwekyusa sente zino business ere pya zijja kutuyamba kubanga business abagenda okujja ku bbaala nakoze bbaala lya bay pazo yaliramudeka abakulu bbaala nnungi batereko mulabe bbaala linakoze leta n'emikwano gyo wano emigagga weegiri emikwano emirungi egigenda okugulako tebo banoonyaawo banoonyaawo bakuwagire ebbaala gitulage ono ndireta kifaananyi mwali kiwoza sinking from my crowd kuba naye if ino tugezigezi waayo sinking from my crowd utegeeza kiyo laba soke bakuweyo ekyo wejjo baala nnungi gw'onaatambuliranga mu loosi nga tofunanga abalala bw'obakyusiza obulamu otegedde ebagatteko kye bagasseeko kigundu lwojja okutegeera bannayuganda nze nkubuulira kigundu munnayuganda lwojja okumutegeera leero muwagire kigundu kubanga naye ayamba abantu naffe tumuddizeeyo kye tumuddiza mu mutima omulungi tufiirwaki ebbaala nnungi ekifo kiiki enkyamatiri otegedde kabiyako kammeka 15 bajje banywe namustokize mujagala okwebaza ababeero bampakinze omwenge mungi bwekuti genda owa abantu Pepsi yantikidde kuleeti za soda abantu banywe kufa Pepsi yakutte kuleeti $50 ga kwata ye contribution gye tukuwadde olw'okwagala abantu olw'okuyamba abantu kwata kuleeti $50 tunda kola ekintu kyobakuteerawo Aimana weebala 10 lw'oweereza tuyanziza Aimana
Ebala liri Wena ebala ya mikwano gyaffe wano emigaga nonya mikwano gyaffe emigaga egirina ssente. Ginoonye. Abayina ssente mikwano gyaffe muliwa. Emikwano gy'emirungi. Waliwo aweereza akanana bamuyita Benison. Weebale Beni akanana k'oweereza. Yebala nko Beni yebale nnyo yebale. Kuliko loogi. Yes, tulina loogi. Ebala lina waggulu lina loogi. Bw'omujja mugenda kwebaka si loogi Airbnb. Waliwo Airbnb ziroogi buli wamu kyonna kye mwagala. Enkya mugenda kunyumirwa abayimbi Puzzle, B2C, Chumi, David Lutalo, Mickey Wine, Witi uno wano muganda ge Witi jango bamuzeeko. Witi obulamu bwatuuse. Witi obulamu Witi Bane munnamasaka nganyi bannange Witi ebintu byate ngamwe babagambye soko ulire nakumyeita nakumyeka n'okasanga ne mu makanisa nakumyeka n'okayita ne mu madirisa kawoka vanira choti yatekira weita tuongelelita olida amasomero magalewo tunula bana basaza obuwero wapapa nnyo okuteeka omuntu ku kigobero wandibadde otsula mu ndongo hoda wano zifaji ziforawa wano wali kyali wano bonna babalete owoina nyashi oba toyina ekya public holiday witi yanyiridde dda takyali kubye masaka ku ssaza kati no tonnaba kulaba witi akyayina ebikumba bingi byagenda okubaleta naye ate ng'enkya tulina live band lukoba ku lukoba wekiri liri paso atatuwa mu live band ne Chumi yaŋŋambye si kyayagala kuyimbira ku CD ayagala kuyimbira ku band fenna tetugenda kuyimba CD enja ntwaba tegekedde lukoba ekifo kinyirira bw'oba tewakola Price yaŋŋambye enkya agenda ku maaso ebigere atambuliza bwe ebisambi atambuliza bwe waliwo ampadde emitwalo 3 bamuyita Jonna tuyanziza bwabi Jonna twebaza liri paso abantu bagambe kyetulika essaawa zino ennamba eri 0758881295 muweeyo buluno akantu muweeyo buluno akantu naffe tubeere abantu abasiima abantu abakola ebirungi tubaddizeewo abantu kayamba wano kambalagire bali mukuuza location ng'ogenda ku Google Map simanya ibajita Google Map ku Google Map otypingamu Hano Lounge Bar and Restaurant. Then olyoka okufuna ekifo kyaffe Hano Lounge Bar and Restaurant. Era bakikuleetera kiikino Hano Lounge Bar and Restaurant. Wandikamu Hano Lounge Bar and Restaurant ojja giraba Kisaasi dungu zone. Kiri bwe kiti abagenda okujja. Ojja enkya emmotoka ogenda gireeta abaana ba parking emmotoka bali 20. Balina the radio call. When you come, owandike number plate y'emmotoka yo noba w'ekisumuluzo ku kisumuluzo kyo ne basitikingako number plate yo ne number yo ne bavuga emmotoka yo ne bakikupakingira bonoba ofuluma tekangaza amaanyi tiri bakubonabona ate ononye parking waliwo bavale babayita bavale abagenda opakinga emmotoka zammwe era saagala oye emmotoka yange teri agivuga nzerere tube bazungu ebintu bigenda bya kizungu waliwo abadde abuuza nti latina mugyali Mr. Longo Jaka owasise 15 za Janati aweereza 10 Janati tweyaziza Janati yeebale Janati yeebale Janati so enkya bojja ogenda kuba emiryango gigenda kugulawo ssaawa 4 bwemuva ku kyaki yitira kuzifuula buli ku breakfast twalese chef wafunye chef all the way from Seychelles Island, a professional chef. He has been in this cooking game for close to 10 years. Nafunye chef wakabi. Mugera tuka mu kifo kiri musanyuke. Abe Kisaasi bangambye watukoledde ekifo taata tweyanzeke. Kati soko tubuulire olugendo lwa Bulunoke kuba abantu twagala watandika ekiboozi ne bakuyeekera abantu ojjukira ebiseera ebyo. Banje ya Puzzle kankubulire nze abantu ebbanga lina baziba malamu amaanyi nga banzalawa banvuma bakisamu amaaso. Hashim Mutumba weebale ndaba tulabye 15 z'oweereza. Thank you very much Hashim.
Puzzle nze ni musajja mukozi nnyo. Ekibuuzo kyo kyanjawukanya ne Dr. Kwefulumizi. Nze kyekyo okubala yavaayo n'avuma ekibuuzo kyo n'engamba ku nsi mu kabuli ne mu ggulu twawukanya. Beatrice webale sente era okugolo twayawukana tetuliddamu gatta. Kyali kibuuzo kyo ne bagamba muve ku kibuuzo kya Bulunoke ng'akyogerera amafuukuule. Enjawukana nayo. I have so much respect for you as my friend olw'okunjagaliza. Ye akwata ku kibuuzo kutumufiira. TikTokero gye musekerera, it has helped me to do a business close to a billion. Kuba muna tukawali mugenda laba sente zennyini bwe zigenda. Lwakuba social media fe tugikozesa mu butuufu. Muyiga okukozesa social media. Abantu bano bozooyamba oddayoko n'obalambulako obulamu bukyuse. Nzirayo bangi. Abaana basoma, business z'abantu zitambula. Waliwo maama juzi gwe nagenda n'ennambula eruzira. Maama yatandika business ye y'amanda. Abaana be basoma. N'atandika business ya muwogo. Zonna zitambula. Omujjukira maama gwe nabalaga oweruzira. Kigundu abantu bakuteereko ssente omulimu ogukozi. Muwagire Kigundu. SP juzi yajja, SP yajja n'anjokyayo n'emitwalo 5. SP n'angamba ssente ziyingira. Mpaka kuwe muganda wange. Jagula ekyuma SP. SP yajja n'ampa. Nabakwata genda baba Bruno olye. Ate oli gwe wagulira boda. Oyo anjagala. Buli lwansanga afukabira n'ofukabira musajja wange. Anjagala nnyo naye. Gyali boda agirina. Yali boda akyagina era ekola bulungi. Kyenjagala okwebaza Uganda mwebale kunjagala kuba munwanidde ate mumpeebe. Puzzle nze kankubulire. I am one of the most endorsed musicians in Uganda. Endorsed in terms of influence. Puzzle kuba obulango. Mubeereyo ng'abantu bawulira bambuuza oyimba wa? Nkuba obulango. Abayimba balina kaki. Bere yabayimba balina kaki abayimbye bafunye eki. Balina kaki abayimba. Omwezi kugenda okugwanga at least ndakye nekoledde so obusente bange nze nkwegomba nobeera ng'ozunga n'ogenda ebugiri n'ogenda ebunyangabo ofunaki. Ze bbanga lyembayimbidde mbafunyeemu kaki. Okuleka ebijegerejegere ne tinti mu mutwe naye obukyayi bwe mundazi. Kigundu nze njana kugenda n'oluma. Mbafunyeemu ki? N'obulwa ne koyinza okubafunamu n'okamba kano nkabaggyemu. Yadde mbafunyeemu bijegere na tinti. Nkunyumiza ekisesa ku business eyo Puzzle. Natiminga app n'ekyali wange bamuyita Ashim. Kuba yali yagiwa omuntu first. Ngeri aweebwa. Ningamba Ashim ndi mukunoonya kintu kye investingamu. Ashim ye business yali emutamu kuba yalina business ze nnyingi. Nyingi kwata ningiteekamu amajja bu saving bwange bonna. Kati awo kazimbe we yali business neekula abantu ne bajja ne bampagira Puzzle. Dickson webale tulabye sente z'owereza. Thank you Dickson. Yebale Dickson. Bajja ne bampagira nnyo kati mu kumpagira effitina neekula Puzzle. Abanayika ne batandika okukubira kesi essimu. Abantu b'Ekomamboga muyina futwa. Ekyalo kirabirawo Buluno bw'olaba ng'ekyalo nga kiriko abantu abatafuluma nnyumba misana anya bonna balogolekera bannange mama wange Rashida kweya bannange muweereze Buluno kantu muwe Buluno bw'atunyumiza nze bwe nalaba ekyalo kye bayita Komamboga Buluno ekyalo bw'olaba ng'ekyalo ng'abantu beggalira mu nnyumba tebafuluma ekyalo Komamboga effitina ekijjudde era okiwulira ku kizimbe kwe nali okwo waliko abantu abalina apartment waggulu naye Puzzle wajja befuula bawannabe sirikamba mbagambe kubanga abo befuula mbo bali special. I want to tell you people of Komamboga, you are staying in Uganda, Kampala district. You are not staying in Canada. Stop that showing off. We are on the same level. Mukomye fitina okweggalira mu mayumba Komamboga ne bwe bakubaka emmotoka teri akutaasa bonna babeera mu mayumba. You should run to cooperate with your neighbors. Me I tell you the facts. Libwe mulaba temunjagadde ab'Ekomamboga ne mulekera omutima omubi mwalwanyisa ebbaala ya Bulunoke. Abadde bajjanga okunywa olwongeza endongo ne mugizikiza n'ekigundu wawonye Komamboga ku luno endongo. Nkunyumize ne kano. Nayambuka waggulu ne ngamba oba neighbor bange nimbatuuza mu meeting ne bagamba
mukubirenge simu tonazimba omuntu atanazimba ogamba otya mupangisa munnakendeeze woyagala bakendeereza endongo wuwo kuluna egenda kwogera olunaku lw'enkya ate egenda kwogerera waggulu abapangisa mulekenga kutuntuza abapangisa bannammwe mulekenga kutuntuza abapangisa bannammwe mwe abapangisa olugezigezi olubalowoozesa nti ennyumba zammwe ffenna tupangisa naye n'otumbiza ku ndogo gikendeeze atumalako emirembe noise pollution gende ewuwo wano si wuwo abapangisa muleke kutuntuzanga abapangisa bannammwe muteereko kiggundu sente nja kunyumiza bradi wange bwe nagenda nimbayitamu abapangisa nimbagamba bagayi ndi muvubuka munnammwe neya oshegera bizinesi njaddemu ssente kuba bizinesi eyo bwe nagisanga nagyongeramu ssente nga nnyingi kera ojjukira pazo nti wakalaba kakyusekyuseemu mbaga neya mundeke nkole ate n'ekirala nensala ne music pazo naleeta ne sound engineer namuwe miliyoni egyo nemugaa njagala making sure nti abantu bawaggulu tebawulira music oyo akolaki ayitamu pazo nentereeza embeera nga nkuba na music nga wawansi ba customer bange nembamanyiiza netuka n'okutumya headphone bya silent disco okuva e China neme butaba inconvenience kwanza pazo sagala kumalako bantu mirembe mba ndi awo ne batandika kugamba mbu ate nza kukozesa amazzi mangi ku kizimbe obalabye abapangisa bw'olizimba eyiyo olisima oluzi ennyumba eyiyo etaliyo gamba otya nti akozesa amazzi mangi abapangisa mulekenga kutuntuza abapangisa wabula gwe kikazi gwe kikirina kyekomamboga gwe kyali ku kizimbe mulekera omutima wageranga n'ogamba nandiyo ebintu by'ekisiru n'osala ebigambo kuba jjukiraza abantu abatula ku bbaala lyange ba corporate class people by the way pazo walina omuntu omwego olabako ku bbaala lyange kubanga pazo yajjanga na iPhone 17 ye n'aginyiga ng'ali ogundi ekikazi kyagenda ekyo kikirininga ekyo ne kigamba Land Road musimanya ndeeta abayaayawo abanywenja kikazi gojja kirininga ojja kirininga kiribera nkuna banywi banjaga maani abantu ojja kukirininga pazo business ewe nalinga sina bakulangirira nti yange yaliwe okumala emyaka 4 nga sina bagiyingiramu lwe nalangira nti business yange kyagitwalira emyezi egyo abantu bekomamboga abo gifuuyire vumbe era abantu bekomamboga muli babi nnyo naddala abantu bokazimba kukwenvudde bembadde mpangisako muli babi nnyo mwine emitima emibi bapangisa mmwe ne muleeta omusaayi ku bbaala ya Buluno ne musalirako enkoko emmanye abantu bekomamboga nga muli babi ne musalirako enkoko emmanye ku bbaala ya Buluno ke ndi famba buno bwange eriki waliwo bano balina obubalabala omwo mu Komamboga wabula mwate mwantama ab'obubalabala mu Komamboga mukubirako esisi essimu ate ekyanyamba omuntu gwe baakubira essimu yafuuka mukwano gwange n'anjagala nnyo n'afuuka muganda wange yatukana nga Bruno tolina buzibu bano abantu nkitegedde baagala kukulwanyisa kuba lubu baamukubira essimu ne mugamba jangu ku bbaala owulire najja n'atula nga tekulina amasanyalaze era mwe bantu mwe balina obubalabala mu Komamboga mulina futwa abantu mwe n'obu business mujja koma kutunda coconut bajja kutunda kyo nga sikona temulitunda yadde ewusi temulitunda yadde bbereya mujja koma kutunda enkudi walagi n'ekisododo vodika temulitunda yadde kawisi obutima obubi ne bakulaba ne bakusooka endima bwe bati muyo ate nga bonna bapangisa ne balyoka basulambiza abantu bekomamboga pazo ne balyoka ekyasemba okunzigisa business awo omukazi oyo ayonja toilet wabula kikazi gwe Buluno kati wajula kikyandeetako embeera pazo lumu yansanga ng'atudde ku motoka yange pazo simanyi bantu ne mubuza nnyabo gwani kumbe yali ayagala kuŋŋamba nti ayagala muwe ku ssente ne pazo tosobola kuntomera sikumanyi nkusooka kubuuza gwani neyanjulire ne kizimba omutima ekikazi kyakera nekikubira Land Road essimu busimanya oyo simanya mbu abantu be bapama ku ttooyi naye abantu ba corporate ababeera ku bbaala lyange maani naye njagala okubabuulira abantu b'Komamboga mujja kukoma kutunda nkudi vodika n'ekisododo vodika ekisododo gin temulitunda n'ateeka ekijegere ku luggi wulira
nateke kiti kukoye bakukizimbe kukoye omazeka apangise mirembe apangise bikaze era iyo video je mwana bajena kola ningamba business ene etandise okunekola ki okunyegeza naye bannaye mwenna abana bangu li believer. I think Katonda yali angamba it is high time of everyone kuba puzzle kiri ekifo kyenazeeko kiringa kye baali bantegekera puzzle nti kyange bwe natuukawo omutima gwange gwakkakkana. Naye abantu nga mutumazeeko emirembe omuntu anaatuula wa ne bakugobaganya ebusega ne bakugobaganya erubaga ne bakugobaganya emutundwe n'obulwa wootuula lw'abantu. Abantu muli babi nze nga mbayimbidde mbafunyeemu ki mbafunyeemu ki okuleka ebikyeyini n'ettinti noonya ne kye mbafunyeemu omuntu asobola okwagala okusiraanya n'akuwanika. Pazo nze buli muntu njagala otunga obulamu bwange pazo buli muntu agezezaako okunzikakkanya nfuniddemu omukisa. Ozimanyi incident zange ezize zibaawo pazo buli omuntu ayagala okujja nga ayagala okunnafuya Katonda alina step gy'ampanika. Ne muyigganya abantu bekomamboga olw'emitima gyammwe emirimu bantu mwe bekomamboga n'obutaagaliza n'effutwa lyammwe. You made me guys to push myself harder. Komamboga mulinga akaalo k'ebiwondo. And to create something for myself I would never even think about. Era buli agenda okujja shida nyongedde empologoma bane shida senga wabuliera shida anti shida. If we want to know the sad story about Komamboga people, tell us the sad story about Komamboga people. Abantu be Komamboga mubabole. Komamboga mubabole. What apartment puzzle? Eringanga 10 minutes away from my bar. Wiriali. Ninga nanyiri apartment eyo akube simu. Chukanga ne music ne kukubo tatuukawo. Nebwe ngamanja apartment yo eri 4 minutes away from my bambu ekulekanira. Abantu bekomamboga muri babi. Muri babi abantu bekomamboga. Bekomamboga muri funa kalungi kimu dunia. Okwewalana ne futwa ekyalo kye komamboga ekyo babi era tubulabona bali sadi abantu bekomamboga. Babi abantu bekomamboga muri babi. Mwatamya business munamwe ne mulyoka mumalako munnamwe emirembe Komamboga twabawonye ne tugenda mu ddungu. Kulikyetekaze kibaluma. Ojugala nateeka final y'omupiira. Nzijukira. Final ya Arsenal ne PSG. Ne balyoka bakiika ensingo ne bakubakuba obusimu kyokka nga naleta headphone ga silent disco tewaliwo noise. Ne bagamba mbu ebigere bibaleekaanira. Ebigere puzzle bibaleekaanira bitya. Abantu bali mu silent disco. Wabula abantu bekomamboga muri babi. Muri babi abantu bekomamboga muri babi. Buluno ke boyoge. Muri babi abantu bekomamboga kubabuulira mwabapangisa. Muri babi abantu bekomamboga. Sagala kalako pazo mtu nawafuneka nyumba sikagala. Abantu bekomamboga mu kitegere bulungi ffenna twajja mu kibuga. Mwenna mupangisa. Otegedde Komamboga apartment gye weeyagaliramu naleta silent disco bina siyo naleta silent disco ne bagamba mwe bigere bibaleekaanira abantu bekomamboga muri babi muri babi mwatamya business mwatamya ekyalo ekyo kyalo sona kino ako mafuta. Komamboga siwe wafiira omugenzi kaweesi. Komamboga siwe wafiira omugenzi kaweesi. Muri babi abantu bekomamboga muri babi nnyo. Mbalojja difamba lojja. Mutima omubi ogubajjudde era ekyalo kiwulira Komamboga. Emitwe gyoni Komamboga balowooleza mu mboga. Mboga njereere yejjudde ettimeri. Bagamba akugoba yakulaga ki? Njagala okwebaza abantu bekomamboga. Mwegendereza ebyalo bye mupangisaamu. Ekyalo kye bayita Komamboga. Ekyalo kye bayita Komamboga mbulamu bwange n'ekazo Central ebwayise ndifambye evuma. Ebyalo ebyo bibirimbira biddeko ennaku. Ekyalo kye bayita bwayise kazo Central abamanye ebwayise kazo Central. Nebwayise mu Nakalimiro zone. Mu Nakalimiro zone nabeere bwayise mu Nakalimiro zone
nga nakajja mu Kampala nenge njale numa abantu tebasobola na kunsasira abantu be nakalimiro zone ye bwayise nabakolimira enjala ne numa nga nakave Masaka nga tena muntu ayeza kukwatira kipayi kya nsujju ne muli babiri nyo banatibuga wewe kabinati abantu babi kuliko nakawala okukagamba mbu mbwe music aba ku bara yange yakamaking anofuna miscarriage bane waliko omuntu bekoma mbuga ban miscarriage for what lwaki olubuto terwanwera lwaki olubuto terwanwera omusajja ali tamanyi kusiba bijingi koma mbuga nga n'omusajja gwe kayina kamujja ku bara yange lwaki oba webaka ku musajja n'atasiba natte kuzinyweza and then you get miscarriage and you come to public bakomye omutima omu byantu bekoma mbuga ebyalo nze Bruno kenkubuulira ebyalo byendifando jja Kaleerwe mu Kibe zone ndituka kufanga ndojja mu Kaleerwe Kibe zone ekyalo ekirala bakiyita Kazo Central ekyalo ekirala bakiyita Bwayise Nakamiro zone nalabire ennaku kwebyo ofanga tupangisiza bizimbe bya Komambogo mu business kujjudde abantu ba sadist abantu abatagaliza abantu abayina emitima ebi noba nosanga omuntu kati munda mu business yemunga takwagala bwagazi Kigundu abo bantu babadde bagenda kuloga ettalo ozimbe ekigere Kigundu babadde bagenda kuloga ettalo era Kigundu tobeera kubanga opakinga emmotoka yo nova babadde bajja kuloga ettalo ekyalo kiwulira kati Kigundu njagala okugamba bannange muwe Kigundu sente ng'atunyumiza Kigundu abayimbi muli eyo musirise ne Kigundu nakugamba abayimbi bazibu nze Kigundu nakugamba bali abantu babiri bembuli abandabize nako ali babanji nnyo nakugamba Kigundu abayimbi bazibu omuyimbi ajja kwagala ko sho kujimulangira Lugogo oba ku Serena naye bwe maloku angena atuloza kumenda bali ndechanga nganzikulawo zifu ze bali ndeka bali nkyawalira amazima ekivulu we kiggwa tebajja Chumi by the way njagala okwebaza Chumi wange akwebaza Chumi you are one of the nicest people I've ever met in my life teri muntu anjagalanga Pazo ne Chumi tina kyentegeka nonaku Chumi lwe yayimba we Komamboga nebikuba essimu mbaze n'omwana omuto omwana wamwe ebintu bya Komamboga mwata abantu mwe mwata byakuba essimu abantu Komamboga mwata manefutwalya mwe Chumi jebaleko olunaku lwejjo nga wabadde so positive mu Gomesi Chumi otuwulira waliwo abadde ankubira Bruno waliwo abadde ankubira netwaka amanyi mwana ennaku zino badde siristed wano wanziyidde data naggwako obadde toyinamu data lwaki tewankubidde nenkuteerako data olayi Pazo nyina byempitamu siswa ombuzeeko gwe byange bimanyi naye mbadde sina data ebyanga nenkuteerako data Chumi todaagananga nga wendi ya omanyi Bruno omanyi olaba Pazo oyo waddala omanyi lwaki nkwagala nti nsobola okukola kyoba ngambye nti nsobola n'okugjawo owantu nga like cause wambeererawoko ng'omuntu Chumi wange nze bangobakoko mu nju Pazo oyo nanfunira enju wendaga abantu kye batamanyi webale kunsiima Chumi nga ndi mulabu osinze benyimbidde nga tebalina ne kye basobola kunsiima Chumi webale kunsiima nga ndi mulabu Pazo n'anteeka mu mmotoka n'angamba Chumi this and this kyokka nawe nava Pazo we yanteeka nandiodi akyanjagala nnyo lwakuba wali wafunda nga kazigo kati navaawo nandiodi ali awo ku Salamayo Kyanzigi anjagala nnyo so tulina okwebererawo abantu batuyita bafala Pazo Chumi webale kunsiima nga ndi mulabu osinze benyimbidde nga sina kye mbafunyemu tukola bye twagala nti Bruno osobola okukola by'oyagala ku akawunti yo Pazo asobola okukola by'ayagala oba ayimbi olulagala n'alaga olulagala akawunti ye tuli free like okufakingwa yes omanyi lwaki nayimba noteyambula Chumi wange ku ensengeri gyekukubye Chumi teweeyambulangako
Chumi nkwagala nnyo mukama alongera okusitula. Natuuka nembereyo abayimbi bangi. Nze natambuzaako CD za David Lutalo ng'akyali mu Redeem Empire nga nkola ne Redeem Empire nga ntambuza CD Bruno. Nentambuza CD za Mary Butter. Nemberaawo nendeeta omwana Nando Love. Nando Love namujja Nansana mu bijambiya. Nando nafuuka sita nendeeta Jowiranda. Nenatunira babana nga tewali annyambye no mukati nze nali 10 oli nga ngamba bwe nkolera Bruno kino enkya nsimbe. Nengamba mukama naye 10 mukama bako kyompa mbera wenjawulo ndaga ku bayimbi bano nti nange nsobola n'ennyimba gw'okutte gobba endongo ne lukuba endongo waliwo ankubira oba endongo newuuna minyumya sad story onaafuna kutulo leero oba mumpulira tukuwulira 10 wange tukuwulira 10 mba abayimbi abasembyeyo pazo nsonyiwa okwogera ku kino Lili pazo yatuuka nga bamulongoosezza. Lili pazo n'abeerako ewange ennaku entonotono. Nembeerawo Lili pazo. Nnyo. Naye bwe natunira mu bantu bembeeredde okuba nze sitambuzangako CD ya Lili pazo. Ne natambuza CD ya David Lutalo, ne ntambuza ya Misachi, ne ntambuza ya Eddie Kenzo, ne ntambuza ya Mary Butter nga ba Redeem Empire. Nabeera wano Bruno nsonyiwa okwogera ku kino bapazo ne bafani abali eyo. Nabeera wano nempemula ku lwa Spice Diana, nempemula ku lwa Spice Diana nenvuma abantu. Ko Spice Diana yampanga ye 10 nampa ye 5. Nenga siche nali kyali anga siche nali netaaga. Nembereyo Diana mukubereyo Diana nenfuuka muganda we. Nga nsobola okuwemula Bruno nenkuvuma. Nankola Diana na okutandika okwambala obuteeteeyi ebyokulaga figa yange natandikira ku Diana nga mpike ennyimba za Diana ne nyambala obukino ennyambala biki nga njagala Diana ayitewo. Ompulira bulungi mpulira 10 ne Bruno nakaba amaziga nze ku Spice Diana nali ndi mugwana mu heartbreak n'abantu bonna be nabeererawo abayimbi Lili pazo mu bayimbi bonna ne Bruno kebe bantu abavayo mu bwangu nga ate saababeererawo kimala. Ne banzijukira mu Sawage. Ne bannayuganda tulina obulumi era Bruno munno mukabiye munno ddala. Kino kye nnyinza okubagamba munno mukabiye munno ddala. Lili pazo n'ebintu bya nnyamba muze nkubira Lili pazo mu bizibu ebyange nganze 10 ne mugamba mayi Daddy Farid this and this. Nenkubira Shira Price nemugamba Shira this and this. Shira Gashumba amanye ebyange. Sivanga yo kugamba abantu. Naye Bruno munno mukabiye munno ddala. I'm telling you the truth. Oberedde wa Chumi tegeke 10 bwe tumalirize bulira 10 kankusale mu kirimi. Bwe tumalirize omukolo gwa Bruno ko gwenkya tugenda kukola 10 listeners party. Jangu 10 venue ya bwerere emizindaro jange. Venue ya bwerere ebidongo bya bwerere. Emizindaro jange n'okulanga kwange jangu. Wali watuuza abantu. Tunyo jewe dazeke nako. 10 tuino kuna zake nako. 10 tugenda kubika shomano. But Bruno kamalayo kwekyo Bruno nga sina kamalayo kwekyo kubyenjogedde. Bruno mu bayimbi bensinza okubeererawo ebyaddala nga kino nkigamba nga nali nsiimuddeko ku maziga g'omuyimbi ye Spice Diana. Naye nze bigambo byange byonna ebisinga saabinyumyanga na Spice Diana nabinyumyanga na Loja. Bakyali bonna. Mumpulira bulungi oba sina network. Tukuwulira 10 sad story. Mpuliriza. Naye ekinnuma kino kintu kimu nti Diana we yadilitinga oluyimba lwange ku YouTube. Simanyi ani yadilitinga oba ani atadilitinga. Tekyannuma.